na nemole olunaku olwaleero omwami Tamale sawa sabavumi professor ndi wakusatu mukuvuma jeje yavuma pokero ne bamusiba mu komera ate nagenda ne sengana nakavuga naye atandikira ayigira y'obubinyo mu komera kakati yavuma ngo omugole ne bamuzayo nga bamugula n'avuma abantu n'abazimba mu ennyumba y'ebbaati kati ndi muvumi wa kusatu ate ndinayo omuwala n'abavumi ate yekakesa Wini Wini tafu Wini hadi ze mukwano gwange Wini ewuwo kakati nze omuntu okunvuma nseka n'okuseka kuba ze nvuma ovuma naye gamba kati Gashumba asizinge fire olw'ensonga edda muleme kulowoozanga bintu ebyo kamba buulire Katikkiro ye kabaka waffe ow'ebweru abantu tebagitegeera kabaka Katikkiro avumwa ate ye Katikkiro kyatamanyi nti ayina abalabe bangi abantu abasinga obungi balwana na symptoms tebalwana na bulwadde obuzibu bwa Katikkiro buli Mmengo era nze ndaba abantu bangi abajja ne bangamba nti gwe nga wamuvaako mangu mukubire eddala nedda omupoliisi bw'ajja nga asanze omubbi bamukubye amayinja attamwongera sasi mu kifuba yamugjawo bwejjawone kakati nze bwonnumba nina enkuba yange ya style nenkuba yakasumba ate yondalaye omanyi mwe kyemutamanyi waliwo okujerega waliwo okuvuma waliwo okuvoola byombi temubyawula kati Gashumba akola ki Gashumba tavuma ekiki ekyawaggulu kubanga Gashumba ye olutalo yalutwalira ddala ngono bwe yamulo kubanga wati utonno tuli basajja bakulu ngenda kweza myaka nkaaga you think abaana bange tebalina gye bawasa balina you think wakamala okufumbiza n'ejuzi wano ng'onvuma nti oyo lujuuju simanyi nze navadda ku mwenge ng'onvuma nti lujuuju kureeti akwata bwazaawo newunya n'abamuwuliriza you expect mintu nja kutubula kuki eyo structure y'Emmengo yaggwawo nabaga nti Mmengo yayina kye bayita nti avumye kabaka empisa y'ensi bakusibanga emyezi 6 kibula jjajjange bamusiba emyezi 6 mu mateeka g'empisa y'ensi Jole Joyi yavuma kabaka yavuma Gunde yavuma Katikkiro nti oyo mukazi wange era Katikkiro yabireeta nabaga nti Katikkiro Mikaeli Kintu yepankira ku wamawulire bali basina squeeze kakati gwe kyovola squeeze kakati osobola muzina kakati ku coronavirus ku distance kakati ate Mikaeli Kintu yamulwanyisa myaka gya 5 kuyalaba amazina ga squeeze nga abantu bagagala nnyo n'agatuma agannamansa sana naga nti mpeze dance kati Kintu yali tasomye mpeze dance Jole Joyi omu ku basajja bali bazina amazina ago nga n'agamba kati munnamawulire ayanukula Katikkiro yamugamba nti gagane mukazi wona abaana bo nayefe tujja gazina paka Yesu lwalidda munnamawulire ayanukulani Katikkiro kati Kintu teyasirika ne baluddamu naye nga Kintu bayagala dde omugoba Emmengo naye bamunoonya bamukube bamukoleki era singa Bakatikkiro abo gundi yawandika ekitabo kiramba nsibiru gundi ani Katikkiro Sapolo Kaggwa yawandika ekitabo lwaki Katikkiro yawumula naye bamukuba bamuga nti gwe twakujja Busoga olwo Sapolo Kaggwa amaze bakola ebintu byonna Sapolo Kaggwa bamugamba nti gwe oli Musoga twakujja Busoga Baganda Raiders captured you from Busoga naga nti wakika kyansenene Sapolo Kaggwa yawandika ebitabo 7 nga nnyonnyola nti wakika kyansenene okujjawo oluvuvumo ne waberawo omusajja nga bamuyita Anania Sentongo yali munnamawulire yavuma Kaggwa namugamba nti Kaggwa alina n'obulwadde obwamukwata bwamulyako ne kamanya bwamulumako kakati nga yeka ekyanoonya kimu kane Sapolo Kaggwa akiseputi mu kkooti okumwambulamu engoye empale alagese kamanya nti akyaliko bamulumako kakati Sapolo Kaggwa ye first person to buy a printing machine in Uganda yakigula ku musajja mu Yonani mu Lebanese nga ayagala tu counter Anania Sentongo yakuba Kaggwa Sapolo Kaggwa n'awandika n'olupapula lw'amawulire baba luyitanga Njuba Ebireese kakati naye nga Kaggwa tamanyi nti bazungu nti colonial government yemukuba kakati Sapolo Kaggwa n'awera Njuba Ebireese mu Uganda
Anania Sentongo shifting and Alukbir in Nairobi. Did he have that money? Could Anania Sentongo raise the money? Musumaka Tapokang, the history of media in Uganda. Anania Sentongo, a little in a saint, Zukubama Ulideg, and you may be raised in Nairobi. Abakono never knew Governor Yaliak Basapolo Kagua. Never Navalanti Akadi. Kakati, Sapolo Kagua wonati Anania Sentongo. Yamuteka Komusango Kukwatu Mukazi. Never Musiba Mukumira. For him, the case, brain white, Tibia Zekat. If you am Cason was Rubaga wound, Rubaga South. Bia Jedda. Anania Sapolo Kagua, Nasiba Kwanani Musango Kukwatu Mukazi. I think a younger Katikira Sobro Kumusanyo Buta serving a Chiboneres. Anania Sentongo, never Kiziganyane Sapolo Kagua, Namu Kagua Yakozo Papulu to defend himself. Chubula kana kaseja kabukedi kabusinga ne kanu kabukedi bono n'abantu bokulubi sibwe busose media yamanyi nnyo media is very good kakati Anania Sentongo n'atandika okukola ku lupapula lwa Kagwa yamuwa sente ono Jolly Joy Kiwanuka bw'amala obbavuma ab'Emmengo kye baakola naye baamugula bwe yava mu kkomera ewanjabule baamugula ekkomera ly'Abaganda lyali wano gundi we yagula Muwonge kulimande obate yabituunya obate yatuunya empisa y'ensi singa ffe baatukwata dda avumye Katekero avumye Kabaka avumye ani ate nga abazungu tebabikwatako bo babazungu batekangamu ssente eno. What did Mengo do to Jolly Joy Kiwanuka? Mengo kye yakolera Jolly Joy Kiwanuka yayingira Kabaka yekka era ne bamutwala ne bamuwa ne constituency eyo egindi ekiboga nga talinyanga nayo. Jolly Joy Kiwanuka yali akiki yomu ku babaka ba Buganda abali bakikira Buganda mu parliament nga ne jakikira tamanyiyo kumukompromisinga. Jolly Joy era omulaba ti Jolly Joy bwe yajja ku masanga ga Kabaka Gemmenga bali batwala. Jolly Joy yali musajja mugagga nnyo. Jolly Joy gundi yamukwata Abuma Yanja yali musajja mugezi nnyo yali asobola okufuga eggwanga lino. Kyobola nze suulira advice never in life nze suulira mala gisengejja naye si kirungi obutawuliriza advice kubuulira nti advice nakirabira ku bintu bibiri tolaba batabani we bakugamba olumba. Abuma Yanja yali ajja kufuga Uganda. Why? Abasirikale bonna twalina ab'amagye 13,600 ku independence nga 13,500 bakakwa. Kyova uli abashabani opoloti omutesera yali musiramu Baidi Amini bali basiramu amagye gava mu Banubi. Kakati Abuma Yanja gundi n'amutya nnyo yali akuba Mengo n'Abuma Yanja yali akuba Mengo gyogoloza naye baagula mugule ab'Emmengo baagula mugule yali abakuba Kamala katakiriza mu bya feudalism mu biki highly educated man. Abuma Yanja yagende Makerere ne yeediima n'aleeta akasasamalo ne yeediima naye olwokuba yali mugezi nnyo gavana n'agamba nti omwana ono mugobye Makerere nze kamutwale mu Oxford on my money tajja kutibira wano nga tasomi. Kakati Abuma Yanja mu kuwandika oluzungu nga muyitirivu nnyo mu kuwandika journals Butafirika yali afuga Algeria waliwo enjawulo wa Liberia na Algeria. Liberia yo Abamerika baagulangule was bought like Buganda. Abamerika baagula ekitundu ekyo basetolingeko abaddugavu abali baagala okudda ewaabwe. That's Liberia kiva mu liberation ne fulaga yaabwe yagala okufaanana ey'Abamerika. Kakati ate Algeria we wava Bafalansa baaliyo b'amaanyi era ebyapa ekyapa kya Buganda ekyapa ekyasooka mu Uganda ekyebukalasa ekyabakatuliki kyava mu Algeria. Lwaki ate kyava mu Algeria? Algeria ye yali esingamu obukatuliki okutuusa Abafalansa lwe babakuba ne babaddusaayo. Kakati Algeria Butafirika n'afuna amaanyi mangi nnyo. Butafirika ayita Abuma Yanja amugamba Abuma Yanja oli musajja mwana mugezi oli muto nti naye osobola okufuga Uganda nti kakati njagala kuwa sente ajje no Uganda naye oli mwana muto olwali mu myaka ng'emeka naye omusajja omukulu goyinza okujja wano nezimukwasa. Abuma Yanja ajja wano amusuula ku musege Jolly Joy Kiwanuka n'amwatulira nti yoyo express yakola express
Jole Joy okumanya yali musajja mukambwe yali Nanyini Express kakati baba samba omupiira ne timu ya Nsambya FC ya Kerezia Faza ye coach kakati Nsambya egende ekuba Express goal Faza abuka bonna ba coach bali katebe Jole Joy yakuba Faza oluya teyasitukawo yagwa Faza Nazirika ambulance ya munona Jole Joy yali sajja dole bweri ne mwana wange nenge kubya kusajja musajja bali mu myaka gyankaga abo balina baana bategeevu abajje gwe nasembayo omanyi nze nekitabo kujina wandika ekitabo kujjale Joy kiwanuka ate information najijjamu abo batabani be olwe yakolanga mu UAB nze ngenda nembibajjako naye tolaba muwa amaanyi abasajja bonna bakankanye ensi mu myaka gyenkaga oba abanyigiriza batya oba bete yabanoonya bw'obanoonya tebalina baana bali gundi abaana babwe si batuufu kakati Abuma Yanja ayinaani Kachambe yali mugundi abadde mu State House ali Canada bamuwadde omulimu gw'amaanyi akola mu oil yakolanga mu State House n'atambulamu mwalimu entalo ne yeetambulira n'agenda nze nagaana okuva wano sijja kudduka kakati Jolejo Gonde Abuma Yanja akwata Jole Joy ya mutwale wa Butafirika Butafirika akwata sente zonna ziwa Jole Joy ate yaddamu mulaba omuntu yasooka okuleeta engombo mu Uganda nti nina sente zitto omuntu yali Jole Joy Sebagala n'alyoka aziola bw'ati myaka gy'ensanvu afunye edduuka Publicano Sebagala ono ali haji nasante yali ayina edduuka nga ly'amaanyi nnyo Publicano kakati nakwata sente bw'ati entumo ya sente naziola ne bamukuba ekifaananyi mu Taifa empya yanga milionia eza Jole Joy Nasulu naga nti yo mtoto anafanya nini anajivuna nini Nasulu kaseyasoma ekifaananyi kya Sebagala mu Taifa empya nga akutte sente yamulumbirawo nedduuka naali mujjako ne sente nazi mujjako edduuka naali kaba bwe unajivuna nini fe bajjana bali mu maje abawamba gavumenti tetulina sente bwe ina sente muyanga milionia we soja gweno mbuzi nemwe these people atete bawandise bitabo Sebagala okwepanka n'aleeta sente n'azikwata bwati ne bamukuba ekifaananyi Nasulu yamujjako edduuka ono wawa ne bombo Nasulu w'ebbombo yamujjako edduuka abasajja balina amaanyi Nasulu yawera timu ya Express lwaki tubulaba tubagamba yali Abaganda tubagamba nti ekintu ekiwere kiddawo naye ekifudde nakyo desi kiddawo kakati kwa Abuma Yanja sente zonna gundi yazibba n'atandika Jole Joy n'atandika White Nairo yasooka okuba olupapula lw'amawulire wano Jole Joy yatumizaako emmotoka yinga agende Mbale tejiddamu natumye endala nakuba essimu mu bammotoka batunde ngolo amaze okubba esente za Afrika yazitwala nabba sente kwa Abuma Yanja okusumagiza olowooza kwaze eggulu okusumagiza kwatandika dda nga bwe mpulya bino Brian White simanyi gundi Brian White abadde atukwata Brian White abadde atukola atya abadde akola abantu babiyimba dda Queen Florence yakolanga wa Brian White abakuba mukwabula abakwabuzi ani amukwabula Brian White yali azze ono ani ayimba bankona kona zeno gundi Shimba Kalungi era Brian White yamukona kona yamukona kona yali ani baze babakona muwayiriza abaana b'abannamwe omusiru gwe bakona gwe batasibirayo ku lujegere olemerayo otya so kakati mbabuulira nti Mengo there was a gundi all along Abaganda babadde bavayo kulwanyisa Mengo nti wano mu Buganda bakuga nti Ssaabasajja Kabaka n'akwata ku mukazi wo nti oba ofunye ebyalo oba ofunye eki Abaganda ne bakyekiriza mu bujoozi bw'ekitalo naye byagaba bwe byamuggwako Ssekabaka Muteesa bakola mu 1955 bamufuula constitutional monarchy Buganda bagirifuuminga abazungu baga nti kakati Kabaka ofuuza constitutional monarchy bamuwaŋŋangusa kakati baki bataategeera nti Omuganda ne bwokola naye endagaano tagituukiriza eri mu kumanya ga Kabaka wa Buganda ye Mutebi kitegeeza kutebuka okutebuka okumanyi
okutebuka ngo yase kyesate no kitalivansi notebuka kati kabaka wa Buganda ino okufera ku bantu naddala abazungu abafuga eggwanga nga ba Museveni erinnya li ayina okubeera n'erinnya Mutebi kutebuka kiva mu kutebuka abalabe bo batebukenga bwatula ne Museveni olwaleero nasindika y'emmoto enkya ne basindika abavumi ne bamwokolosa. That's our politics. Oye politics wa Buganda yonna kakati mayaga y'ekibi kye yakola yajja omulambo mu kimunyanja federal yagijjawo kwe babadde babbira Buganda yagidisaminga kakati Muteesa bamugamba nti takyalina buyinza mu 55 na Mirembe agreement gundi olono mu kumuwangangusa ssebo waliwo the reign of terror bw'okasoma mu Buganda akatabo kange Ssekabaka Muteesa bwe yakomawo baatigomya abantu bano gwe wasibawo omukono tukutemako gwe watekawo ente tuzitwala gwe wasibawo omukazi wo waliwo ekibinja ky'abajoozi abafere mwalimu Museveni yali musajja mukongo ekongolizi ng'akuuma katale k'ekibuye wali naye ng'ayambalaga mu butusi naki si Museveni oyo musajja oyo muvuka we Makerere deliberately akimisuzinga. This man was called Museveni, was a Congolese man nga tavuma ne bavuma abadipine segwange basinga ekokolima nti kabaka yeka DP yagwesese ngavuma DP kibiina kibi kyasanya obwakabaka bwa Girimano DP yasanya obwakabaka bwa France DP yakolebwa mu 5 esanya awete obwakabaka bwa France obwasangibwa mu 1779 naye ngo Museveni nga yayogedde Museveni yaleka abaana ng'abakazi bamugobera bugerezi nga malayini tayali na social distancing ngaliwo Haji Busungu waliwo bulwadda waliwo Lwabidongo oyo muwulira Lwabidongo bagenda ne bepankira kwa Bishop Joseph Kiwanuka anti Kiwanuka yavumirira okukola kabaka yekka basooka kiyita mabega wa lukiiko nekigaana okutunda ne bakituuma kabaka yekka olubalwanyisa DP eddiini yatusanga busanzi mbu bakwata ekitimba kyabwe abakatuliki ne bagaana kakati oyo gunde Ssekabaka Muteesa bamugamba nti tokyali olwo mu lukiiko mulimu abagezi babiri mulimu Muliira mulimu ne Ben Kiwanuka ne babagamba nti constitutional monarchy kitegeeza ki constitutional monarchy kitegeeza nti kabaka jiddwa mu byobufuzi tekyalina buyinza buweereddwa olukiiko negundi Muteesa n'asirika kyava akola embaga totambalanga ne mukazi wo Muteesa akola akabaka mu Lubiri ayita Muliira yamugambye nti takyalina buyinza akabaka wedde Muliira afuluma ne mukyala wo ow'empeta abambowa ne bajja ne bagamba nti omutanda agaye nti omuzaana asigale ate yaddamu omulabako n'abemmenga abamugatta tebagamba Muteesa nti ddiza musajja mukazi we Muliira went to court n'awabira Muteesa omubbako omukazi ate wano mu Buganda waliyo abakazi bonna bali basanyukanga busanyusi ng'ayina ettaka lyagenda obbawa naye ku luno generation yakyuka okwata ku mukaani ng'alaba ebyokufuna tabirabye tewali byakufuna yamutega namutwala mu kooti abazungu ne bagamba nti kabaka wa Buganda tawawabirwa jangu owabire Muteesa ng'omuntu naye nga yakikoze mugwanya yagamba abadipi bamugamba nti yali yesibye ku bwakatikkiro kakati ku bwakatikkiro ne bamubba ogoloza kubba obulukwaza eggulo menge ebbubulu mu nkanga mugumu mengo yabba akalulu ne mu bokisi basanga mu tadooba ne basangamu n'olupapula lw'amawulire mengo yabba bino bimuuza mukubba ng'olwo babbye kaani anti nkaaga mugumu babagamba ab'emmengo nti kale olukiiko lwa Buganda ababaka 21 mulonde olukiiko lwa Buganda olulondeddwa kati edemocratic lukiiko yeerondera 21 ne bakkiriza babba akalulu omanye obukodde Kiwanuka bwe yaleeta mu mmotoka mubeeremu omuntu omu teyimirira egenda etwala obululu n'obukima ebeeramu omuntu tate teyimirira ewali akalulu wetukubira mu bokisi tebaye ekisenge nga omulyango gufuluma obukodde bwa DP mu nkaaga mugumu bwa Kiwanuka bamukubira ku kantu kamu Ben Kiwanuka bamugamba nti waaye bayise etteeka
nti buli musango gwonna buli yabbiddwa mu kulonda oyo ne Abuma yanje buli ane bamubba buli mu kinana nadduka baga nti buli yabbiddwa mu kulonda yenna nga tannagenda mu kooti kuwaaba asooka n'ateekayo siringi 4 ezankaaga mugu zimanya obungi nga anti olwabiri paundi ya Bungereza emu yali erimu eza Uganda 2 kakati kitegeeza wayina okukwata paundi 2 ogenda owaabe mu kooti era Abuma yeja agamba Beni oba twakubye genda owaabe nga tayina sente mitwalo naye ate Abuma yeja mu DP mu kinana ne bamubba. That's why for you who don't know history kakati mbadde nkunyumiza nti Abuma ya nti gundi naye Mugwanya yawaabira Kabaka bamubba obululu ne bagana nti abazungu bagamba yesimba ku Bwakatikkiro oyo wakubiri oyo gamba mulira ku mukazi ne Mugwanya n'avaayo Mugwanya bamubba mu kalulu Matayo Mugwanya bamubba mu kalulu obululu 3 ne bamubbira ku difference ya bululu 3 kati n'agenda yesimba mu Mawokota South ya Ameria kyambadde n'ayitamu Kabaka n'agana omulayiza nga bw'atamulayiza tagenda mu lukiiko n'agenda mu kooti n'awaaba nti Kabaka ndayizirwa mpaka Kabaka ndayizirwa mpaka anti olwo bamera ekintu bakikuba era nze mbabuulya Muteesa yali tasobola kutuusa Bwakabaka mu 7 yali tabutuusaayo okwegugunga okwali wano Obote yabayamba nnyo kuba Obwakabaka kubanga bwakomawo bwali bugenda kufaana ekyo Davis omanye nti Abaganda okulondebwa mu lukiiko lwa Buganda bayise embuga z'amagombola n'amasaza to be represented Abaganda bamala kuwuca Gundi Kabaka n'akankana namugagwe bayuse embuga yabaga mu nsindikira abantu 3 nteese nabo ne bamugamba nti nedda onywa busiki tumala kufuuza mu nyumba Obuganda buli bwiko oli ku whisky naga bannange sinanywa ku whisky ne bw'omuntunyako Abaganda abo ono bano ba Museveni be babakanyiza ne bafuna ebyokukola Abaganda bali basaaga no bafuuza whisky kati oyo Mugwanya bwagenda mu kooti ne bamugamba nti yawaabira Katikkiro ne Kabaka Katikkiro Pablo Kavuma n'agenda mu kooti n'abaga nti abange oyo omusajja akimanyi yennyini nze siina buyinza obuyinza Kabaka yakola ki yabulina ruling neddawo Kabaka tawawaabira ogenda owaabire Muteesa ate nga Kabaka ye Muteesa gundi Abakatuliki ne batuula ne bagamba Matayo Mugwanya nti kati tukole ekibiina kya DP ne Kabaka tumufugiremu era bamufugako emyezi ate Benisi yawangula baga nti bakumye Mengo nti kati abalwa bidongo bembadde mbanyumiza Archbishop Kiwanuka agenda e Lubaga nga bababuudde ebivudde Lancaster Matayo Mugwanya yali asigaddewo nga Katikkiro Beni yasigalayo nti bajja mutta Matayo Mugwanya akola ekyobusiru agenda entebe okubaaniriza abavudde e Bulaaya bazze n'ebyaffe babuuza kintu oleese biki biri muno byonna ebya Buganda tubifunye byonna tubifunye mbo Matayo Mugwanya avaayo agenda yaniriza delegation eve Mengo manya eve Bungereza okufuna ebyabwe nga bakimanyidde ddala nti Beni ye deputy prime minister Matayo Mugwanya nabo baali bawadde singa family zaabwe zikyaliwo etteeka lyalizeeyo emabega nti buli yali abaddeko mu kifo eky'amaanyi abasajja abo balwa bidongo bakuba Matayo Mugwanya eŋŋumi bamukubulamu amanyi Katikkiro wa Uganda anti agenze ku kisaawe obaaniriza delegation ya Buganda bamukuba kakati kyengenda okubasembezaayo mu history ono naye mulungi nnyo tujye tukole programu ng'eri ku history kakati zanyumira nnyo Ssaabasumba agenda e Lubaga manya agenda mu Bulange Muteesa yali asoma bye tufunyeeyo n'ebirala bigenda kusonjoka ebwe endulu bwe zivuga abali kabanyi Archbishop atudde wali kozi yagenda kubasoomoza Archbishop baali bamugambye nti yakwanya omukazi yakwakanye muko omusajja abalwa bidongo abo nga be bagamba nti Archbishop bamwabire mu kooti atata omusajja yagamba nti neze nsoberera mukazi wange nga mulinya kagere nayingira mu nyumba ya Ssaabasumba nezire bweru kudisa nga disigevu yegundo kamala neringa wambuuza ngani ali munda Bishop the first black Archbishop south of the nga baagala bamugobese nga bwe nkugamba nti baagala Brian Wet bamujjeko abasirikale bwekyo baagala kyokka nange babinteekamu bagende ku president bamugamba nti omusajja yalumbye Simba alumba amaleediyo n'emmundu
aine mundu aina acid aina enyondo heavily armed president nabaga nti aina ki aine mundu aina acid kirungi nnyo ayereko omuntu ogwo nja mukola kono okusinga kitatta ne bafayo nga bawotose bo bali baga nti is going to disarm me ne era gwe kasola ba brain waiting abamujeka abasirikale tebagenda kudda mu mukuba obo abasirikale mwabala bakochi mulabaza cha prestigious no when you see me with the soldiers I've received the information nti waliwo abanoonya oba ndagawala nisibira n'abasirikale ne mumukira banga prestige abantu ba bulijjo kakati Bishop wali bwagenda yo diskegunda bamuvuma okimye eki enkima yali musajja mubi bulungi okimye eki gwembwa fuluma olukiiko Bishop agenda okufuluma ebweru wa Bulange ng'emmotoka ye ekika kya Mercedes Benz balwa bidongo bagiyemu omunyo n'emipiira bagi ebwami bweti ne ba bidongo nga bali basajja ng'effujjo liyitiriye kakati kyobula nti obwakabaka obote yabukuba endulu ne zivuga omu ku basajja basanyukira ennyo okukuba Buganda bwe mwogera olwaleero ensi egugumuka yani the man staged a one man's demonstration in support of Obote naye nenjogera kati Obuganda buyuguma ebyo tubireka mnyabo yanga ntolekanga mu ensi byezirira mu ttaka katukomewo kumachakula nesisimuka umukunja nakachwa na mutu mubalanguzi kubita FM kitabuli kya muziki kati tumalize mu dakika 5 anti kali kyembuza olwe ebya Bishop anti kati Bishop kooti esituse yali ekulira omulamuzi musiramu egenze Rubaga ne badde omusajja bwagamba bwe yayimirira awulira disiko wambuuza bwevuga mu nju kakati kooti neyingira mu nyumba ya Bishop eyo niyo eriwo ne babuuza omusajja tumugambi tuwogedde ki naye bwe batuuka munda tebayogera tebayogera kigambo kyonna omusajja naga nti mugambuza ki Bishop ti wamma wayakalamuka omusajja kozi kakungulu ono owegeni yayamba okuleeta omulamuzi omusiraamu kakungulu yalina Oluganda ne Beni banabbeere that's why mutabani we yasomera ekisubi you people you don't know these things kakungulu was a close relative of Beni Kiwanuka kakati kakungulu ng'ayina soft sport ku bakatuliki yaleeta omulamuzi omusiraamu awonya Bishop ng'abemmengo bavudde mu first black Bishop south of the Sahara nga bamukutaddeko omusango okukwata omukazi bamugobe n'abatereka kakati Bishop agenda asanga emmotoka ye nga bagikoze eki bagijjemu omukka ne bayiwamu n'omunyo Muteesa bwe yali asoma ng'ababuulira bibajjera nkasa yagamba nti ebisikaddeyo bijja kusonjoka naye ekikwewunyisa n'abamu ku babadde batuwakanya wano weebali ne bavuma Bishop omwogoloza olimbwa oli ki Bishop bw'afuluma ebweru n'asanga ng'emmotoka ye bagijjemu omukka bagiyemu omuliro yakwata sapula enzirugavu n'ayolekeza obulujji lwa Bulange bw'ati n'agamba nti ekizimbe kino omuvudde abanvumye ne bonoona emmotoka yange kirimala emyaka nga tekituulwamu Bulange yamala emyaka emeka nga tetuulwamu Kiwanuka ne bamuwa offer ez'emmotoka n'azigaana ng'obusungu bumujjudde n'atambuza bigere n'aweta ku kabaka njagala n'aweta ku nkulungu bw'atuuka e Rubaga n'asoma ekitambiro kya Misa ne Sapule n'abagamba nti buli kigere kyentambudde Mmengo ali kisasulira ekyo si kyakubiri ekyokusatu wabaabula ennaku nnyaafe n'abaga nti bannange mama wange Bikira Maria agenda kunkima vision zonna zendaba ŋŋenda naye ngenze kuwawaabira Mmengo bwe kulinsinga mulimanya bwe ndi kusinga mulimanya kati ali muwawoza olunaku lwafa Obote lwe yakuba obwakabaka Muteesa bwe yaddukira Rubaga n'omulambo gwa Kiwanuka nagwe Rubaga gye yajja gundi Rubaga gye yajja ekyambalo ky'abafaasa you joke with history ekyo ekifaananyi ky'Erubaga ekyo ekyakireetesa Mmengo yali esaanyawo obwakabaka bajja bakwata Bishop ne batamusangayo ne bakibaleetera kyabaloma kyamala mu bisenge by'e Roma emyezi 6 nga bakisabira biri ebi Afrika yakwasibwa Bikira Maria buli ekereziya lwerumbibwa kifaananyi kya Bikira Maria ne bakiteeka waawo ekyala kiri Brazil mwakiraba mugundi ekyalemera omubbi baali batwala omubbi n'agamba omubbi bumala kusibula maama wange kyamulemera ekyo kiri Brazil ebikambo biri bibiri ne bakiteeka awo e Rubaga nga bakakireeta ekyo kitundu dereveni mugundi mutwekobe yakabaka tasulamu
bwe bakireta kyakubanga baali bakiganyo kisimbawo Bishop Odungu n'abaga nti abanga ekintu kikambwe ne bakiteeka emabega waali baga wali ekereziya enkadde nga wali olusuku ne lukwata omuliro kyo tekyasiirira ne bakiteekawo ne bakisimba lebeni kitunuddewa kitunudde mu lubiri kati bwe bakireeta kyakubanga amataala mu lubiri abasajja ba Kabaka ikale bajja bakikube bakijje basangawo abazungu 6 abayina empiima abakikuuma n'empiima azimasamasa ne batema bafuumumu era obate yagamba Wito Ojoko nti gende Rubaga okole fujjo lyonna Kayiira gyasimbye emundu tokwata ku kifaananyi ekyo kigenda kuleetera mulabe kirabe edduka ono Lwanga enkolagana ne Mayiga yali agala okiseeseetula nze Vaticano yampako $10,000 to write about that kifaananyi history muzinga gwekereziya baguteekaawo guliawo bomu Bikira Maria the Catholic Church was interested in the Virgin Mary. Whenever it is in danger, the Virgin Mary Mutesa yagenda ke Vatican nono yagenda ke Vatican ekifaananyi bakikyuse bakitunuze ewalala bagamba mukyajja kuba bwa malaya mu kisenyi abakatoliki babagamba nga bakiteekawo tinairwa kimu kyolekeza twekobe ekifaananyi kyaffe nakwezo bakireetera endabirwamu bakiteekemu bakikweke nti bagenda kikuba timirundi ya insighting abantu bakikube kiri bwegendo kituneko lebeni ya kyetunuddewo papo bayagala kujja ne bagala kikyusa endabirwamu zonna ze baleeta zayatika twa ne waberawo omulokole n'akiyira acid omulokole yaziba amaaso decent times nakati akyaliyo amaso gazi Rubaga naga nti omukazi omuzungu yankubye oluyi naye ng'ate yayiridde ekifaananyi ekyo ekifaananyi tekisaaga Lwanga yayagala okijja wakiseeseetulenga n'ab'emmengo bakoze Ssaabasajja Kabaka nga yakajja nga likyali mukwano yagenda Rubaga asomereyo ekyemisana yakirya omutwe gwamuluma n'afuluma ekereziya yakiyitako yagenda e Roma ne Ssemwogerere ne Mutesa bamutwala e Roma okwegayirira ogwo muzinga gw'Abakatoliki ate waliwo ekito kiri awo kusaidia ne mugewalirimbo baali bakireetedde Obote ng'akubye Namugongo bakisangako mu ddwaliro nga kikumba ekifaananyi nga kikumba mu ddwaliro bwe kiti kakati